Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Eri gwe wenna ng'okkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, His Excellency the Ghetto Graduate ye President wo, oba oliawo nkusaba omuteeke mu ssaala kubanga ate embeera wenjogerera yandibanga ennamusa ezze ku nnyoge. Biki ebibaddewo era ki ekituusewo byonna ngenze maaso n'okuba nga mbikuleetera. Teteraba maanya oba tekiteraba kya bulijjo okubeera nga nkuleetera emboozi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kubudde obufaanana bwe buti wabula kikkirize ngende maaso n'okubeera nga nzikuwa obeere ng'ensonga ozitegeera. Nze Deni abatuusako ensonga Ssemasonga, tuli ku BTN Media Beyond the newsroom n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu. Nkusaba video sooka ogimpere like, bw'egiwa like ejja tambulira ddala oba oliawo etuuke ku buli ssekinnoomu ye yandyetaaze okubeera nga agifuna. Era njagala okubeera nga nkusaba gwe bwe guba gwe munooni gw'ogusoosola aba video zaffe munywanyi nkusaba osubscribinge omale okoone mu kadde okagye mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Ne ku mukutu ogwa Deni exclusive nkusaba oyiteyo osobole okuba nga osubscribinga. Olunaku olwaleero sigenda kufuuka sekeyogeza ate oba oliawo baganda nga bwe balugera nti anaazina takumba. Njagala tutuukire ku nsonga z'Ssemasonga wabula kansooke nkwe video zino bbiri zokka ate tweyongereyo. Wuliriza ebigambo bino biwulirize. Natunuulidde abantu abali e Kabule nga basonda ssente nga bonna babaka ba paalamenti abalala bakansalazi agamba nti Museveni mubi, Museveni yaleeta obwavu naye bwera n'abateekamu miliyoni 10 ababaka ba paalamenti bazisasulwa gavumenti ya mwami Museveni eya NRM eyawangula akalulu kadde mwako. Ngambye abasonze ssente eggwanga lyonna lyabalabye nga babaka ba paalamenti abakiika mu paalamenti ya Uganda eya gavumenti NRM eyawangula obwera bateekamu miliyoni 10 kuba bafuna miliyoni 4 ababaka ba paalamenti tebazifuna mu gavumenti ya Kagame. Omukyalo ono abangi mumutegeera era mumumanyi yani ye Kasana Kachana something like that. Omanyi amannya g'abantu abayitako sitera nnyo gakwata okuggyako eryoli eyasalawo abeere omujjuvu ennyo. Oyo nno ye engeri gy'asabuka buli lunaku tubaawo okubeera nga tubumbirira ensonga. Omukyalo n'ategeezezza nti ensimbi ababaka bano ze baakuŋŋaanyizza ze nagenza okubeera nga nkoma we nakomye nga Honorable bali mwezi akyagenda maaso n'okuba nga azitwanjulira eziri mu biliyoni emu plus ez'akasondebwawo. Agamba ensimbi ezo zonna babaka be bazireesera nga bazifuna okuzijja mu gavumenti ya mwami Museveni era ng'agamba nti ababawoza nti ono nakyemalira bali ku byabwe kuba bo mu paalamenti bafuna omusimbi gwabwe ate bali mu paalamenti eya General Museveni. Tumujjukize nti gavumenti nnyingi ezibaddewo era paalamenti eno gye tuliko si ya kinaana nedda. Era bwe tuba tutunuulira ne ssemateeka w'eggwanga lino taliiwo nti atandise okubeerawo ku mulembe gwa General Museveni. Paalamenti ezeebaawo wabula ekibuuzo kiri nti ng'ekola mulimu ki? Binene ebintu by'ogamba nti olw'okuba gundi ali mu paalamenti era akolagana ne gundi era akolagana ne gundi nedda. Buli muntu omutuufu amanyi kiki ekyo omubaka kyasaanye okukola. Contribution gye baakoze buli omu yagikoze as an individual so si ng'omubaka kubanga waliyo ababaka bawaddeyo ne millions 2 wabula obuzibu bwe muyina nti omusajja olw'ogaana okujja mu iPod ne mwekuŋŋaanya mu kasiisira wansi w'omuti we baatudde okubeera nga babaako ebyabwe bye bayisa baaswadde nti omusajja badde abaze okubakuba omupiira ng'asonze ensimbi oba oliawo ezinaasinga ne zeyandijje mu iPod. Yo no saagala agendayo nnyo. Kansooke nkuwa omukyalo ono amanyikiddwa nga Namulindwa ayagala okwesimbawo mu bitundu by'e Masaka. Bannange muteeke Kyagulanyi Ssentamu mu bukulembeze ebintu bikyuke enguudo zirimwe. Mbadde nze mbuuza chairman nti ekkuba lyakuba mu kkuba eri eno nga emmotoka tyatuuka nangamba munnange biri bwebityo
banyabo ne basabo twetaaga service delivery. Twetaaga service delivery. Omwami oyo awadde ekyokulabirako agambye nti omukyala we essaawa namba atafunye musawo mukama yamuyamba n'asumuluka bulungi ne kamba weeyo ekinyiizo juzi twabadde kandi mu kuziika omuvubuka yafuna accident n'afa naye nga ki ekyamutta yaliwo emisana nga bagamba ali bulungi n'afuna kibayita internal bleeding bwe buti n'aba bulungi enkeera ne bagamba wayazikoze eki zivuddeko niba mugamba nti agende mu sikaani banyabo ne bassebo sikaani sinti eyali ekanoni oba sikaani eri empenja oba eri eggombe bamugamba agende wa mu sikaani e Kampala alage wa temuli ki kakati bw'okutuuka e Kampala nga beetaaga ki si mitwalo 10 si mitwalo meka era okukakana nga bakomyewo ekanoni era omwana bwatyo n'akola ki so singa abakulembeze be tulina baalondoola ensonga ne basuumusa eddwaliro liri eryatuweebwa singa buli kimu kikola ki nga ambulensi weeziri eddagala weeriri nga buli kimu weekiri amanya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwesukira ndi mukyala muganda ndi mukyala muzadde ate nga nediranga bya kabiro jerengesa abenga bebanza tata wange ate abente omugenzi n'abakoza Florence yali yedirante TV nga amaze okulangirira nti yegese ku kibiina kya NUP bakama be ebiseera ebyo ng'ekyakulemberwa omukulu Kabushenga ne bamutegeeza nti tetusobola kubeera naawe ng'ate ffe tuli kitongole oba oliawo ekiri wansi wa gavumenti nga kifugirirwa gavumenti eno okulaba ng'oli wa opposition either ovaayo mawulire ku mpewo n'olangirira nti toli wa NUP oba okubeera ng'olekawo omulimu. Flavia Namulindwa n'ate omulimu gwabukedde bw'atyo mu kugenda okubeera ng'akuba ku kyeyo n'agenda mu ggwanga lya Amerika gy'amazeeko emyaka ng'esatu kwena n'akomawo ate e Uganda asobole okubeera nga ayiriba buto naddala ng'agamba nti yeetaaga kadi ekibiina kya NUP agikiikirire. Ne mu bintu bino byayogedde tujjemu abategeezezza nti bannakannungu abeeyo Masaka mulonde Kyagulanyi mumuse mu ntebe nammwe mufune ku services akuwulidde omuvubuka eyagenda maaso n'ofuna accident wabula nga kye balina omukolera kwe kumujja Masaka bamuvuge paka Kampala afune scan. It is even the same thing that happened to me. Nti brother wange recently, like some 2 months back, when aberera on and off wano, yafuna accident, but they okuva gye yali abeerewo okuva omutransporting from Kiboga. Nga scan gye balina okukola balina gikola Mulago. Nga dokita atugambye nti alabika omusaayi gwamuyise mu lubuto mungi, alayika ayagala fumita guveeyo. Tugenda okukola ku scan nga temubanga yadde musaayi mu lubuto. Imagine. Kati singa olwo oli yali akozesezza magezi maganda baani badde olwo bamufumise oba ekintu ekyo kitegeera naye nga ki sikaani ezo lwaki tebazisaako mu those regional referral hospitals kale zi LC3 muteekewo naye kiri mu gavumenti ye NRM ng'olaba omuntu ng'oli gwe nsoose okuwa ng'ali proud n'ebyo ebikolebwa. Anyway, njagala nkuwe wano kyekinyusi ky'olwaleero. Do hereby solemnly swear and affirm that I shall be loyal to the National Peasants Party and faithful, uphold its constitution, values and politics. I shall discharge my duties with honest, delicacy, and integrity, and always act in the best interests of the party and the people of Uganda. I shall respect the principles of democracy, unity, and transparency, and work to promote equal opportunities, social justice, and grassroots of empowerment. I shall abide by the decisions and resolutions of the National Executive Committee, the National Conference, and all competent party organs. I shall uphold discipline, protect party unity, and avoid
any conduct that brings dispute to the National Peasants Party. I shall protect the sovereignty and constitution of Uganda and work for the peaceful and democratic transformation of our society. I shall not use my position for personal gain, and I shall declare any conflict in interest that may arise in the course of my duties. I shall serve without fear or favor or discrimination, and I remain accountable to the party and the citizen throughout my term of the office. I make the oath freely and solemnly, fully aware of the responsibilities and trust placed upon me. So help me God. Kakati hajati statius. Nacha National Peasants, Peasant what? PP. Ekibiina kino olwaleero kye batongozza Station Mayanja nga ye president waakyo, njagala okujjukiza munywanyi National Peasants Party, njagala okutegeeza munywanyi nti yo mukyala abadde yeesirikira nga mu byonna byonna ebibaddewo nti bo bazze ovuganya gavumenti, wabula nga ku bikolobero ebizze bikolebwa ku bannayuganda tewali na kimu kye yavuddeyo okubeera ng'ayogera. Lwaki twatwala statement ya Kyagulanyi oluusi nga reckless statement ey'okuvaayo n'akola statement egamba nti nno Museveni ne gavumenti ye ba issuinze billions 30 ne babaako be baziwa okubeera nga bajja okulwanyisa NUP. Lwaki mu kaseera kano political parties nyingi zifomingibwawo ate nga tezifuna buzibu nga NUP bwe yasanga oba oliawo ne party endala eziri ku mulamwa? Within only 2 months tufunye parties 3. Tufunye PFF, Lukwago ne banne ne Dr. Kanokiza Besigye. Well and good. We do appreciate the effort of Dr. Kanokiza Besigye. Deforestation, Yampuga, DF, Democratic Front. Kati balese no NPP, National Peasant Party. Ekibiina ekyabankuseere mbanka jeyo bulungi ba peasants be bankuseere. National ekibiina ekyabankuseere era nga Station Mayanja ye president waakyo. A person who has never said any single word regarding the violation of human rights without saying any comment or statement about the ongoing abductions, torture, and high rate of human rights violation mu Uganda. Olwaleero bamparadinga nga party president era nga bagamba ffe tuzze kujjako party eno. Kati nno waliwo obuntu mmwe bwe mutalaba naye nga biri tricky. Do you take time olutwalayo kadde n'olowooza nti why is it that bano abaami bakutte ekibiina kyabwe kino kye baleese ne bastaginga Station Mayanja nga kirina colors 2 nga zonna zifaanana eza NUP? 1 color ya red, 2 color ya white. Ezo colors bw'ozitunuulira zeefaananyiriza ne ziri. Kaakati wano logic yaliwa. Remember mabega kao ajati namyalo yakavukwata t-shirts za red nazifuula okubeera nazisaka ekifaananyi kya Museveni nazo zaabwe era n'agamba red color ya lubaale oba ye lubaale simanya gwe bayita kiwanuka era mbu oba gwe basamirira oba musoka anywa musaayi something like that. Namyalo nga bwe yabyogera omanye ebintu bya stani sibikwata nnyo nze n'emizimu tugwa paati. Kaakati olwaleero bano baleese pate yaabwe with the same colors. Kati omwana agenda kwambala red akole fujjo basibe ku NUP
nga abakozi baabyo be bano. Kati ndowooza mulaba akasente ka iPod gye baateekawo nga bwe kagenda maaso n'okubeera nga kabasika. This is Dealers Forum. Era buli agenda mu iPod eyebeera Dealers Forum kubanga General Mugisha Muntu badde bamubuuza ku kya iPod n'okutula ne General Museveni. General Mugisha Muntu n'agamba nze sola tula na muntu munnanfuusi nga bwe mubeera mutuddeawo nga muteesa mulowooza muteesa kyekimu era n'abawa endowooza ye ku ddakiika 3 oba oluvannyuma lw'essaawa n'awa oda ndala nga bye mwateesezzaako byonna yabivuddeko dda. Ebyo nno tebyabadde si bigambo byange wala byabadde bigambo bya musajja mukulu General Mugisha Muntu. Kati kiki tuba tulaba akadde kano twetegereze nnyo parties zino zigenda cooperating zitya. One ne Katonda yakola Abaganda. That's why Obote yakola statement egambe true Muganda is a dead one. Ti Omuganda omutuufu yo yafudde. And that's why omwana omu ava side z'ebusoga eyo yavayo n'akola statement nga ngamba I hate Baganda konze wide nangamba the only one thing why I hate Baganda they fight their own people. They fight themselves. Barwanyisa abantu babwe bennyini ate era beerwanyisa bo bennyini. Bw'otunuulira mu kati byonna bibiina tewaliwo kikulirwa mu Nankole tewali kikulirwa mu Kyoli nga kitandikiddwawo. Bwe twogera ku NPP Stacia Mayanja mwana wa wano. Bwe twogera ku Ecological Party ononsereko ekyo kikyo. Twogere wali eri Lukwago PFF bana ba wano. Mpuuga ma science bana ba wano. Kwegamba the total confusion in Buganda ekumalawe ko kujja enkofiira oba oliawo ku mutwe. Ebyo nno nga mbitaddaawo njagala okubeera nga at least mbawe emboozi zineeno tuzinnyonnyoke gwe naawe okubyamuko ekifaananyi oba oliawo inshallah mutonzi waffe wanaaba asazeewo nja kukubira ekifaananyi ekigazi ku nsonga eno mu vidiyo yaffe enaddako. Wabula wano njagala okwatewo nnyo olunaku olwaleero Dr. Spire Ssentongo akyaddeko ku kitebe kya NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamuule Ghetto Gladiator amwaniriza bw'ati. Banange leero saatesetese kwogera bingi nga mbadde neererejja ennaku eziyise. Olwaleero nange okufaanana n'abalala bali wano nange nazze kuyiga mu bigambo eby'amakulu ebiva mu mugenyi waffe omukulu Dr. Spire. Bwe tubadde tuyigirako from a distance mwena abajjukira munajjukira ti Professor Spire abadde wanjawulo nnyo. Waliwo omukulembeze gye buvuddeko yagamba nti mu biseera biri ebyayita abayivu omulimu gwabwe balina okusalawo kwa mirundi ebiri. Either okola omulimu gwabwe n'akera ku makya n'asiba ettayi n'agenda ku university n'asomesa n'awandiika ebitabo n'asirikiraawo oba okudduka mu ggwanga bw'obaawo okwogera mazima. Twagala okusiima ssebo Dr. Spire nti tobadde nga ba intellectual ab'omulembe guno abamanyi amazima ate nga bagezi naye ng'amagezi gaabwe bagakozesa kukuumira mu kifo obutali bwenkanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye emirimu gya Dr. Spire Ssentongo Professor nno mulambirira. Abatamanyi Spire Ssentongo ono ye musajja akuba cartoons. Abangi mubadde nga musoma nnyo Daily Monitor nga munyumirwa nnyo cartoon oyo. Omusajja ali emabega wa cartoon oyo ye musajja ono Dr. Spire. Era njagala kati nkuwe buhinti butini bwe buti ku videos ze kuba bingi byayogeddeko. Naye ku lw'amateeka amagye agazze ag'omukutu guno gwe tukolerako manywanyi gagenda tulimitinga ku bugazi bwa video gye tulina okuwa. Mujja kunsaasira wabula ate mukkirize kibeere bwe kityo. Sooka owulirize ebigambo bino. Munna amugambye atya nga ajja ku kitebe kya NUP. A friend I told about coming here asked me, are you sure you want to go there? Are you sure you want to be kidnapped while still grieving? I told him that the kidnappers are human, they can't do that. Yes, and sometimes they are too stupid, they would take that for a compliment. Dr. Spire agambye nti bw'abadde ajja wano alina munywanyi we gwabuuliddeko ku kujja kwe wano
ku kitebe kya NUP n'amugamba ogenzeeyo bakuwambe ng'okyassa koya tebasobola kummamba kubanga nabo bantu naga naye ate oba oli awo ke bahulidde ate kino basobola kuba okimanyi basirusiru Dr. Spire wuliriza ate wano okyuka nga waliwo abantu abadde bakukkiririzaamu ennyo ate ng'okyusa olwatali nsonga eri awo naye okyuse byoyagala okufuna abantu b'oba omazeemu amaanyi baba bayitirivu nga mwe muli n'abo abagamba sijja kuddamu kwesiga munnabyabufuzi kati kitegeeza nti tekiri ku ggwe wekka. Dr. Spire agambye bw'okyuka kino oba omazeemu abantu bangi amaanyi sooka oleme kulowooza ku kifo oba position gy'oyagala olowooze ku bantu abo abakukkiririzaamu nagambye ngenda kuwa butono hints abamu mmwe muyinza okufa. I can even put it in the affirmative and not threaten anyone. Abamu mmwe mujja kufa. Tujja komawo wano nga tugamba omugenzi gundi twali naye wano ekyo sikyogera kutiisa naye tukimanyi kuba bangi nga bwe naga ebifaananyi ebimu ebiri awo by'abantu abaafa ate nga baali bannaffe nga n'ekyabatiisa tukimanyi. Some of you might get crippled. It was a very emotional moment when you are handing a gift to one of your comrades who was disabled or was lost his limb when he was doing this work. But we know all the time that we could all end up like that. Dr. Spire agamba nti bayita mu mbeera nnyingi era ayagala otegeeza buli sekinomu nti woolyo egenda kufa era tuyinza okudda ng'oba oli awo gwe wagenda dda ne mu byonna mu bigambo byayogedde n'agamba the altar continues sigala olina okukola ekyo kubanga n'ekiba kitutte balimu bamukimanyi kati ate bw'osirika siri eddagala erinoga kiri wabula okusigala ng'oyogera eddagala erinogerwa kiri kisobola okuggwawo kigende mujjawo kiri ekisse bannammwe ate abasigadde basolobera emirembe naye gwe ne bw'osirika kijja kunona naawe asigadde ewaka. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwagaliza byonjagaliza tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nze tuleeta ku mukutu guno. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.